Yes, my lord, I have had the charge. Have you understood it? Yes, my lord, I have understood the charge. And how do you plead? How do you plead? I plead not guilty to this charge, my lord. Yes, my lord. I'll confirm that my lawyer has explained to me the facts about the agreed evidence, and yes, it should be usable in court. Yeah, that's what I would like to say, my lord. Nasajja abanoonyereza balina ebintu bye bakola ebitusanyusizza mu musango guno ne wali ate ebimunze bye sinnalabako nga nze nti olunaku olwo bantu bameka abaali ku gulawundi awo abakolawo nakalabako omukyalo ogwo baali babiri ne baasa yajja naye nze gwenkakasa yawo obujulizi bwenkakasa nti yali ku gulawundi yali ogwo abasigadde balinga be banyumiza obunyumiza. Kati babanga baaliwo ku gulawundi ekyekufulu nti baasiba geeti, omusajja oyo yasiba geeti nga asikaali ali luddawa. Kati toyinza ssala baana bana n'ovaayo ng'essaati yo teriiko wadde akasaayi ng'osaze abaana bameka ne bakussa ku paatwo ne weebakaawo nga toliko wadde akatondo k'omusaayi akalaga nti oba gwakusammukidde ku mpale oba gwasammuse eno. Akabweguti n'agenda mu Amerika yakozesa biwandiiko bino ne bino ani yabimufunira? Omuntu w'ekibadde kigambibwa nti yali butabika ani yabimufunira? Era bwe yali agenda eri yagenda nga bagenze mujjanjaba mutwe yagenda bagenze mujjanjaba ki? Afuna atyo obutuuze bwe n'atuuka n'ofuna Amerika teyinza kuwa driving permit ng'ogenze kujjanjaba bugubwa ddalu. Kitegeeza yali mulamu. Kati lwaki mututawaanya okuddako mulamu mulalu ne mulema okusooka okunoonya kino ekiri wansi? Sayimo musooke mutunoonyeze poliisi. Poliisi etubuulire ani avunaanyizibwa ku musango guli. Ekyokubiri munoonye bw'abanga Okello yafuluma Uganda yagifuluma mwaka ki? Yafulumira ku biwandiiko ki? Ebyamerika abifuna ddi? Byafulumirako kikulu n'ebyamuyingiza ano kikulu. Wano bwe yayingirawo yajja ng'agenda kumalawo bbanga ki? Atuuka osaba obutuuze. Kwa muyina n'ebizibiti bye mwakwatireyo gye yakola ki? Gye yagenda. Naye ye yapangisa ennyumba nti ye mu kugipangisa yagipangisa atya olwo banoonya bulalu. Kooti eso tolinze ku kintu eki. Kubanga tuyinza okuleeta obujulizi ku mulalu. Tuyinza okweta obujulizi ku mulalu. Watanga ate muleesa obujulizi ku muntu atali mu kifo ekyo. Kubanga teri agamba, omukyala yagamba nti yajjako mu kifo ekyo. Naye gy'akomekkereza tagamba ti kwolwo olunaku yajja bw'ati. N'andeka mu ofiisi n'agenda mu ddomu y'abaana we bali. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's Say More Official. Say More Official. Say More Official najyo sinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ato ofuna videos ezifaanagana ku bwezi ki najyo wangala mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkubaza okubira nga ato twegasseeko olunaku olwaleero. Njagala babuuzaako mwe bali kukola
gyonna gye musobodde okuba nga ate mutuusaako engalo. Kale Rosemary Beddings basangibwa Kasubi bw'otuuka ku Sitaala ng'agenda e Namuŋŋona ojja okubasanga. Bategeeza gw'ayagala okutereeza ekisenge ekyo okukikyusa engeri gye kirabikamu banoonyeeko. Rosemary Beddings bagamba nti balina packages okuva ku 45 bakuwa okuva ku mufaliso, bulangiti, masuuka, pillowcases, n'owebaka neweebaka ate yikoma okwambuka olwo ne package ejjirako ekitanda so bakuwireko ate ebisingawo osobola okuba nga ate obitegeera. Airtel tukozesa internet ya Airtel Unlimited Extreme Internet. Ginoonyeeko okusobola okubeera nga ate osobola okukola byonna bye weetaaga okuba nga okola mu kaseera konna oyagala obikoleramu. Internet ya Airtel tukutegeeza nti no packages zaffe zivaalinga nga ate internet etambula gyojja okusobola okuba nga ate okozesa byonna by'oyagala okukola mu abali ewaka owumuddemu kozesa internet ya Airtel obulamu bwongera okuba nga ate bukutambulira ddala bulungi. Kansalo nno mbadde ndudde okumulabako amutera munoonya nga aliwo ensonga ze mugamba nti jangu tunyumyemu naye ng'ogamba oti assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagamba batya ab'omuka? Abeeka balungi, Mungu akyabakuuma. Amiina. Ate mwebaza okubeera nti nammwe akyabakuumye. Weetuli. Wakwasimanyi oba wasadde olwaleero. Sayimo gy'oyiga okusaala, Mungu akuumanya abasaala. Okusaala era si kwe kusaba. Si kwe kusaba, okusaala kusaala n'okusaba kusaba. Mbere byonna byonna tuba twogera na Katonda. Era ffe bw'omala okusaala ng'owanika ku mikono ng'osaba ku abo by'oyagala. Naye kiri ekyokusaala kyo kikkakatako ng'oli musiraamu kati twagala osiramuke. Tomanyi oba oli awo. Saagala nnyo kujeemera mateeka. Olina amateeka gojja okulejeemera. Omanyi nagendako mu nsi emu ng'ebitaala bikwata abantu. Nengamba bannaye. Era wano weetaaga kujja nga wajja kuba kyeyo ng'olina okugonda. Wano mu Uganda nninda nti ekitaala. Ne mubeera bwe muti paka wekibata ngola emmotoka wezikwata omanyi kwinizi waawe wasinga emmotoka ezikwata. Simanyi ekitaala kyawo kati kyatereera. Ng'ekitaala kisobola bakwatirawo. Mubeera mulayini awo ne mulinda. Anti bw'osaba bajja kuba baguyita batya mufarasi mufarasi bakiteeka mu passport yo. Kaakati saagala kujeema naye bwe naaba nzikiriza nti kakati kaseera ka kugonda ojja bba oli awo nga alooyo ngikubyeko ng'okonkonye. Insha Allah mukuliko eyo mu bizibu bye mubaddemu. Bigenda bitye actually tubeebazizza wiiki yonna ennamba ate tukyabirimu tulinze ey'okubiri naye nze siri bulungi era kubana nze nadde nkimanyi bumanya nti ensonga eno ozigoberedde kintera okwagalako nti oba n'observations ezizo. So abantu ba bulijjo of course abamu babeera emotional of course batugenda masula nga tubafunako njagala kati observation zo naddala okuva ku lunaku olwa Monday eri kooti lwe yatandika okutuula. Ate nno nze sijja ttandikira ku Mande naye ntandika ng'ennaku z'omwezi bbiri incident we yagwirawo nina ebintu bye sitegeera era abaali ku gulawundi bye balina okutuyamba babireete abantu basobole okubeera nga bafunayo ka judgment akatonotono kuba kye baagala kinene tekijja kusoboka kufunika naye bafuneyo akatonotono atisi bafuneyo akalembereza babeeko ke bafuna akalembereza. Sayimo wali weebuuzizzaako ng'ennaku z'omwezi bbiri ku ddeke yawo kyekyaliwo oba watandikira wano ng'olaba mirambo gigenda tokiwanga budde. Ddeke yeeyo bw'ebeera awo ku makya nga baleeta abaana abo babaleeta ku makya tebasulawo, eyo si boarding school. Bantu abateekawo abaana babe nga balina gye bakola ki gye bagenda. Kati bwe babaleeta balina be babakwasa be basomesa balina ababakolako. Ono omusajja olwaleero gwe tuyina ng'omutemu okimanyi naye yajja ng'omuzadde yali alina omwana gwayagala era gamba gwe yawandiisa era n'amuwandiisa n'amumaliriza era mu bitabo by'essomero gy'ali. Kati we wali ekizibu kye tutannatunuulira kwa twagala judgment naye eyinza otulema nga mutunuulidde bano abasajja abanoonyereza. Abasajja abanoonyereza balina ebintu bye bakola ebitusanyusizza mu musango guno ne wali ate ebimunze bye sinnalabako nga nze nti olunaku olwo
bantu bameka abaali ku gulawundi awo abakolawo nakalabako omukyalo ogwo baali babiri ne baasa yajja naye nze gwenkakasa yawo obujulizi bwenkakasa nti yali ku gulawundi yali ogwo abasigadde balinga be banyumiza obunyumiza kati babanga baaliwo ku gulawundi ekyekufulu nti basiba geeti omusajja oyo yasiba geeti nga asikaali ali luddawa tulina obuzibu bumu waliwo emboozi ey'amatobotobo buli omu gye yafunanga okuva mu bantu nze ndowooza nti emboozi eyo esiizinga okuba entuufu paka nga bagireese ku fulo ya palamenti ku fulo ya kooti kye tutannawulira ku fulo ya kooti okwo kisobola okuba nga yali mboozi abantu gye baali banyumya okusobola okwogerako eri abaki okusobola okwogerako kubanga ekyakufulu nakiwulira ekyakufulu okiwulira naye ate waliwo n'emboozi endala ababoda nga bagamba yabuuse ekikomera era n'owaboda gwe nawudde gwe bagamba nti yabuuka ekikomera n'akola ki n'ayingira owaboda oyo ajja atubuulire eno yabuuka atya ekikomera kati eŋŋambye ekyo kubanga poliisi bw'ebanga esobola okugenda n'enonooza omusirikale dokita wa HK n'emuleeta kyemmanyi baakuŋŋaanya obujulizi bwonna baakatuuka akasaawa zino ba witness bali 12 kitegeeza kooti gyekoma okutama kyemmanyi ba witness bayinza okukoma ku Mmande ekituufu bakyajja sigenda kugamba byeyagala kuwulira enda kugamba byoteekeddwa okuwulira njagala nkubuuze omusawo wa IHK ekyamuleetesa kyali ki waliwo ebbaluwa eyasangibwa mu nnyumba y'omutemu ekakasa nti obwongo bwe bulamu ekakasa nti obwongo bwe bulamu omutemu ono yafuna ebbaluwa eyo ng'agitwalawa yali agenda ku processinga kufuna butuuze bwa Uganda bwamuvaako butya atuba tulina kuddayo mu background bwamuvaako butya asobole okubeera nga kati ayagala bufuna ekyokubiri ebbaluwa eyo yagifuna gitwala funa butuuze oyo obutwalawa mu nnira ewaka wewe waali nnira kopi saagala omutemu atusooka emmaaso naffe tumugoberere naye nga yatusooseewa mu maaso omuntu okubeera nga yakutega kopi eyo n'ogikwata n'ogifuna n'oleeta n'omusawo omusawo ne bamubuuza bye bamubuuza nga n'omusibe yagenda ku poliisi bamubuuza bye bamubuuza nga bye yaddamu ono si bye yaddamu oli gw'olowooza nti ekyo kyali kigwire bugwizi naye mbanyi biko eyo point defense bwe yabadde abuuza omusawo yamubuuziza ayo aweya nti ono baamumma obutuuze ebbaluwa eno bwe mwandigifunye nti agenda kufuna butuuze kye mwandisookeddeko okunoonya yagitebolinga gye yali eyina okugenda aka yagitebolinga ne bamumma n'omumma okusinziira yabuuziza kibuuzo it wasn't a confirmation naye nawudde amugamba ayo aweya nti baamumma obutuuze kati bali abaamumma nabo bwe bantu bali tubeetaagira nti lwaki ono mwamumma ekyokubiri nga temunnanoonya lwaki babumumma bwamuvaako butya yensonga enkulu mu nsonga eno nnumwa nnyo nti abaana bano baasalwa era buli muzadde yenna yenna nga nze ennaku agiyina naye waliwo ebibuuzo ebitagatta wali osaze ku nkoko eyinza obutakusammulizaako kasaayi eyinza kubanga ekibuuzo enkoko esammula ddi ng'omaze okuggyako omutwe enkoko bagisalako omutwe ensinga eno mu kugira bweti weesammulira omusaayi era kyovula nti oli bwa ensala y'enkoko entuufu oli bw'akwata ensingo bw'ati n'asala guno omumiro gw'omusaayi nga tannakutula awunzika omusaayi ogwo gutambulira ku kambe bwe guti bw'agiwulira nga tekyalwana n'akutula lwaki abasala enkoko baba n'omusaayi akutula omutwe omulundi guki
because omutima gwa gukyali mulamu mweyo process n'emukuba omuki omusaayi naye ekyo kitwalibwa kukolebwa kimanyi nga n'okutegeera akola ki kati ndi ku process esala enkoko entuufu nti okutula omulundi ogwo kati toyinza sala baana bana n'ovaayo ng'essaati yo teriiko wadde akasaayi ng'osaza abaana bameka ne bakussa ku paatwo ne weebakaawo nga toliko wadde akatondo k'omusaayi akalaga nti oba gwakusammukidde ku mpale oba gwasammuse eno. Kati ekibuuzo we kijjira ne nkubuuza abantu abaali ku gulawundi awo baali bameka? Abakolawo asikaali yali alazeewa? Asikaali wa geeti yeri wansi ti apatrolinga kifo kyonna kyendowooza nti si kituufu. Nti si kituufu. Ekifo tekyalina asikaali. Kati kyoba oŋŋamba mpozi nga tekyalina asikaali naye bwe kiba tekyalina asikaali abakolawo baali bavunaanyizibwa ku mugenyi waabwe. Omugenyi bw'ajja ku ssomero ne waffe tumanya nti agenda wa nti mu ddoomu z'abaana abawala metroni werekera oyo, agenda wa nti mu ddoomu z'abaana abalenzi gayidi werekera oyo, ono ye lwaki tebaamuwerekera? Kati mugenda kuvuma abalamuzi nga babawadde bo kye balabye ng'ate mmwe mulina kye mulowooza nga mmwe okufuna ekibalemye okujjayo naye ng'ani atukotoggera bulagajjavu bwa poliisi. Oya poliisi teyakola kimala mu kunoonyereza. Teyakola kimala. Lwaki teyakola kimala? Ku gulawundi wano wennyini. Ku gulawundi wano wennyini. Waliwo abaaliwo ku gulawundi awo. Waliwo stage za board ezisembereddewo. Ebigambo ebyo byonna ebyali biyitingana. Poliisi yayeyina obbikwata mpola ebisengejje kakase ono omusajja yayingidde atya wano. Ekitali kituufu. Twandigenze okweta balandiro di gyasula nga tusoose kuleeta bano bonna abaali ku gulawundi nga bamaze otuwa byonna tusooke tuleete pulosesi y'abalandiro di omanyi kye twagalamu ategeera tategeera. Ye pulosesi y'abalandiro di yakyova owulya bakubuuza yasasula nti ye yasasula akozesa ki? Mobile money. Banka siriipu yakozesa kino. Kugundi zonna ku estate gy'abadde akola ki? Yasula. Kati ebyo byonna nga tebinnajja abali ku gulawundi ndisoose okumalayo kati ffe tetunnabafuna bonna. Kyekyaliwo ku lunaku olwo omusajja ono okutuuka okubeera ng'asala abaana n'amaliriza nga talina wadde n'ekintu kyonna ekimukalabuddeko n'atambula n'agenda. Singa agamba nti bampulantinga onoogaanirawa? Ekyokubiri mwagala okupuruvinga omusajja ono nti mulalu. Muyina statement gye mwasooka okulaba ey'omukyala gwe yattira omwana n'ekifaananyi ky'omwana ne kijja. Poliisi yandisoose n'etuyamba nga tennaba natandika guno ogw'abaana guno gwandirinzeeko ne tusooka ne tufuna guli gwafiira wa? Ani yagukolako? Musirikale kyayaguyina? Omusajja ono yatandika atya okuva ku poliisi eyo gye wali? Kwa reference omukyala yali azibalaga. Gwafiira wa? Ani yakwata ono muleeta mu ddwaliro ebutabika nga bwe kyogerebwa? Ava atya mu ddwaliro ebutabika n'agenda? Ye koozi bulijjo kisayimo gye nkugamba nti obulagajjavu bw'ebitongole byaffe butuleetera abatemu muki mu society ne bongera okwegazaanya nga bwe baagala. Kati nga temunnakwafuna bali abaleeta obuzibu obwo omusajja ono n'atutoloka nako n'agenda n'ebweru. Yaddayo waabwe. N'addayo eri si waabwe, waabwe yeeno. Lwaki eri si waabwe? Maama we abeera Bbunga. Taata we abeera Bbunga naye yagenda okukola mu Amerika. Tekimuggyako kubeera nti ono omwana si wa wano. Singa abadde muzaale weeri nandibadde ekyo nkikkiriza naye ono si muzaale waawa? Si weeri. Kitegeeza bagenda noonya muwogo. Bagenda kunoonya muwogo kitegeeza mutuuze waawa? Waawa n'ewaffe. Kati obutuuze bwe bwamuvaako butya? Kati bwandibanga mmwe ebyo byonna babipulantinga nga bagenda okubuzaabuza obujulizi buno buggwereyo. Abantu basigale nga bavuma kkooti, mujaganya kkooti bagireese mu community naye nga tegenda tuyamba. Kati nze situnuulidde kyakujja kya kkooti
naye kooti biki byetukolera nze byentunuulidde enkwata y'omusango sayimo yeesinza otuleetera obuzibu nti sitepu ze tulina otutambula tujje paka ku bana abasajja aba ayekike twandibadde tumuleeta oyo omusawo ku nkomerero ya musango ande obuzibu bajja tugamba nti byonna obujulizi tubuleese obukakasi okufa okuttibwa kw'abaana nitubuleese ku mulalu kati tusobola tujjewo ekirowoozo nti mulalu omusango gweyongereyo ng'ate mu kukakasa nti mulalu ate we muguttira we muli muguttira ate gutya kubanga ebigambo bye yagamba omusawo ono ng'afuna asaba ebbaluwa ezimutwala okumukakasa nti nno muki nti mulamu omusawo agambye muki okusinziira ku musawo owa IHK yamugamba tamira ku ddagala lya bulwadde bwa mutwe nabumu ono ye musawo w'omulwadde w'omutwe gw'asoose okulabako mu bulamu bwe bwonna ewaabwe tebalina history ya bulwadde bwa mutwe bwonna ontegedde bulungi n'avaawo n'agenda n'alikukolako examination zonna ze yamukolako kwe yasinziira n'amulangirira nti ono mubalamu talabwangako naye ng'omusango guli omukadde gwafiira ku isu ya bulalu ogwa 2016 ogwa 2018 yali 2018 Desemba omukyala bw'agamba nina ekintu kyenjagala okubuuza omusango we gufiira ku bulwadde bw'omutwe lwaki maama w'omwana yaba yeemulugunya maama lwaki aba yeemulugunya ye lwaki yeemulugunya teyafuna mukisa gugendako mu kooti emugambe nti ono mulalu oba si muki maama w'omwana we yazzeeko mu kooti tayinza kujja mu kooti nga poliisi temuleese mu kooti kwayo teri muntu ngamba ng'omulabi nga ye ng'omulabi yazzeeko sinaba mulabako omanyi nti nno waliwo ekigambibwa nti omwana maama w'omwana ye yattibwa taata ali mu kasitode ya taata wookero omuto okimanyi ya taata we yennyini taata wookero yennyini amaka mwali ga taata wookero yennyini taata wookero ayinza okukkiriza omukazi eyafiirwa edda ajja ayongera obujulizi obulala ku mwana lwaki yandiyogedde ate kyekiri kyosanze twogerako nti tulina omuntu omugezi asukka nti eno kuba ekyamazima okuleka nga tugenze kubanga ebigambibwa nti America yali ekireiminga omuntu ono talina dual citizenship alina obutuuze bwa mulundi guki gumu okalegedde bulungi kubanga dual citizenship Uganda eba ekulinako obuvunaanyizibwa kyenkanyi n'eggwanga ki eddala bano baba banona mutuuze waabwe tomuyinaako buki buyinza okuleka nga tugenze mu nnira ne tufuna ripooti ekakasa lwaki ono baamumma obutuuze obw'omutwe omanyi omuntu aba yaakafa aluma naye omuntu bw'agenda okimanyiira era abazadde bonna bakyaliwo siinako n'omu okimanyi nti nno nga bw'oli wano osobola okufunayo taata omulala oli najja naggamba kati tuli baana bawala naye tunoonye muganda waffe omulenzi tusaba obeere mukulu waffe ngeze nga ddiiru naye nga teri gundi ate tukitegeeza kwegana kitaawo yafa kaakati okategedde bulungi wajja okitwala sayimu wenkitwala from day one nga nkozesezza reference y'omusawo obulalu kubaliwa abasawo bali babiri omusawo wa poliisi from day one eddalu yebadde escape route eyinza okutolosa ono otegedde bulungi ne bagamba ono nti kituufu omwana yakola ki yafa neyamutta yoli yakola ki ye yamutta zuukusa emboozi ey'eddalu ekintu ekisobola okujungulula endowooza yange eyo nga tugenze mu nnira
kakati mpozi nga bakiteekateeka nkugambye kiva nkubuuziza enteekateeka yakyo ennaku y'amaama ono abadde nga mu kamera nga bamuttira omwana nga tajjangako ku kooti naye oba ontegeera nkimanyi kyoyogerako lwaki tajjanga ku kooti ewatambuliza omutemu ono wadde omulangirayo ekigambo twandibadde twamufuna dda mu kamera zange nti nange bannange ensaba bwe bamala oguno nakufe kukola eki n'ogwaffe gutandike naye mu kaseera nga tunoonyereza ku bikwata ku mutemu ono yaliwo n'atubuyalubulira nti yatta omwana bate nga kituufu yamukola ki yamutta aga yoyo omutuufu ne reference nzikola ki ontegedde bulungi naye n'atugamba nti ate yali muki baamutwala ebutabika kati ekyebutabika kyajja kitya baali battaguli kati ensonga y'emu olw'okuba bamanyira nti ekyobulalu kijjawo omusango guli kati ne kino bakireeseemu obulalu naye kino njagala okyegendereze Saimo kyono omusajja teyajja lunaku lumu okutta baana abo yatambula enfunda eziwera ng'ajja ku ssomero eryo ajja yeeteekateeka kati nga tetunnategeera okukakasa nti ye yabatta oba si ye yabatta ye yekka nga temunnanoonya oba mulalu oba si mulalu motivu y'okutta abaana bano yali ki ebyo byonna nga mubitadde ebbali motivu y'okutta abaana bano yali ki kuba teyajja nti lunaku lumu n'agwa ku baana abasanze bazannya naye okumanya kyali kiteeketeeke yasasulwa ne school fees ku ssimu ye ku mobile money yapangisa n'emmotoka n'ajjako mu kifo ekyo okuba wa attention nti omusajja ajja muki wa buvunaanyizibwa era n'ow'emmotoka mwamuleese ayaze mu kifo ekyo kati tusooka tunoonye kiri kooti kye yabadde erina okunoonya kiri nga tetunnanoonya mulalu oba si mulalu wewali ebuzibu nti kooti yabuuza omuvubuka ono yamusomera akawunti esooka eyokubiri eyokusatu n'eyokuna gyonna gyali ena gye nasooka okulya waliwo pozi nga tebamuwa akawunti ya butemu bwonna kubanga waliwo akawunti ya mada abo bonna okutta then waliwo akawunti ya buli mwana ezo ze nasooka okulabako ennya zirinza obba nnya ziyinza oba nnya oba ttaano awo sijjukira omulamuzi ng'omaze omuntu oyo ng'amaze okwegaana ebintu ebyo yali omulamuzi atubuulya kwa omusango mwaguleeta mu Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo kubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 ejirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41 nnya ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuwera ku mitwalo kati 36. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Public kati naffe y'ensonga lwaki tugwogerako yandibadde atubuuliza omulamuzi omwana oyo lwaki oli mu kkooti eno
nti bankwata bakwatira ki baŋŋamba natta abaana wali luddawo we baakusanga okukukwata okugamba nti watta abaana abo anti awe tudda ng'ali mu kwewozaako ekyo kyali kitandikira wali kubanga omuntu agambye nze satta wali olina okusooka okunoonya okutandika omuwozesa ng'otegedde gwewozesa ye yali mu kifo ekyo. Tuyinza okuba nga tukozesa omuntu mukyamu nga yali mu kifo ekyo si gwe tulina sooka kakasa ye yali mu kifo ekyo kye tuliko kati kati tuli mu kunoonya bulalu muli mu kutudaivatinga mututadde ku mbeera ya kunoonya mulalu gye twatandikira twasooka kutandika emboozi gyetandikira mulimu abaana abaafa ne tuleeta bazadde b'abaana to prove abaana gye balina okufa bakola ki. Gwe mwasomera omusango ye temwagumusomera etwagumusomera mu kifo ekyo mwakakasa nti gwe musomedde omusango ye yali mu kifo ekyo. Anga kati ekyokubiri ekyovala nti omulamuzi buli waabuuza yabuuza abuuza oyo omumanyi ekyo n'abazadde kyababuuzibwa omu yagamba wamulaba nti namulabira ku social media mula n'agamba nti ye najja ne mumulaba ku kabangali zonna ansi zazikola ki ne baleeta Phoebe nti omukulu oyo omumanyi nti ye Phoebe ye caretaker nti wamumanyi otya nti yajja ku ssomero olunaku olwasooka ayagala kuwandiisa mwana najja olunaku olwokubiri ontegeera abantu tuli mu kuzimba bujulizi nti ono gwe tukola ki gwe tuyina twogerako era Phoebe n'agamba okumanya mumanyi yasasula ne ssente bweziti awula tuli mu kuzimba bujulizi bwe tuvaawo okategeera bulungi ne tugandika tugende mu driver bujulizi obulaga nti yavuga ku mmotoka n'agikola ki n'agireetako awo bwe tuvaawo ne tugenda mu mayumba amayumba ago gonna tuli mu kuprovinga gasulamu yabeerako eyo ago gaprovinga twagala kakasa mulamu oba mulalu bya mirundi ebiri okubeerayo kirala kituufu abeerayo kwa muyina n'ebizibiti bye mwakwatira eyo gye yakola ki gye yagenda naye ye yapangisa ennyumba nti ye mu kugipangisa yagipangisa atya olwo banoonya bulalu kooti eso tolinze ku kintu eki kubanga tuyinza okuleeta obujulizi ku mulalu tuyinza okuleeta obujulizi ku mulalu watanga ate muleesa obujulizi ku muntu ataali mu kifo ekyo kubanga teri agamba omukyala yagamba nti yajjako mu kifo ekyo naye gyakomekkereza tagamba ti kwolwo olunaku yajja bw'ati n'andeka mu woofiisi n'agenda mu ddomu y'abaana we bali naye obujulizi bwakakaza mu kifo yalimu weebuli ekifo okubeera okimanyi nti abaali mu kifo baali basukka ekikumi ku lunaku olwo bajja incident emaze kubaawo emaze okubaawo ku bonna ani yakwata ono ayakola arrest ku musajja ono abaava eri wansi ku ssomero ng'abantu bamaze okukola ki okuwera kati mwe mulemeddwa osooka okukakasa nti ono gwe twakwata ye yali mu kifo kino tuli mu kuprovinga bulalu bwe mutwe gwe gukola oba tegukola tujja kumaliriza okuleeta obujulizi bwonna omusajja agambe sinze nali mu kifo nali omu ku badduukirize kuba nali mbeera mu kitundu ekyo mwenzaalibwa era yensonga lwaki nasangibwa bwenduulu bwe yavuga nange nadduka nenkola ki nenjija okumanya najja sangoye zange temuziraba ze nalimu okumanya najja oyo omukyala nsinga n'okunsinga ye naina yali abunye omusaayi omukyala yali asitudde abaana yali abunye omusaayi naye nze nadduukiriyanga bannange kati ekyo kyonna kye tuzimba twali kizimbye tumaze kakasa musajja ono ye yali ku gulawundi okutandika konna okwebitandika byonna yensonga lwaki tubitandika nga tumaze okukakasa nti ku gulawundi yakola ki yasangibwawo yajjawo yayina kino yayingira bwati yatambula bwati yatuvaako bwati n'atuuka paka ku baana abo abaana balina bakeyateeka soomu waliwo akuuma bala kwa mwalimu omwana ow'omwaka ogumu n'ekitundu oyinza okutambula n'oleka abaana abo mu kifo ewali omwana ow'omwaka ogumu n'ekitundu n'otobaawo newatabaawo abeerawo abaana kati nga bali tugambe wano tuli waka obwana bubeerawo nga buzannya wano liri ssomero si waka ate essomero eririmu abaana ab'emyaka 2 ku gumu kitundu eriddekeya eriko alina okukuuma abaana abo nga we batuula waatuula
alongoosa gyali bano we batuula we bakola ki watula naye omusajja n'afubutuka eri najja n'agwa mu baana abakuumanga waali atuulawo n'asala asooka n'amuta n'asala owookubiri n'amuta n'asala owookusatu n'amuta n'asala owookuna nga tewali wadde muntu n'omu asobola muziyiza kusala baana abo. Kusinziira mu mboozi ya Phoebe yamusanga ku mwana asooka. Abasatu yabasala atya? Mwano mu kulwanagana wano amukuba bw'amugoba abasatu we baagendera awo. Abasatu we baagendera yandibadde yenajjudde omusaayi. Yandibadde yenajjudde omusaayi. Kati mutuleetedde obuzibu nti kooti mugenda vuma kooti kuba mwena kye mwagala ku kooti ekole. Abanoonyereza bye baleetera kooti si bye balina osooka okuleetera kooti. Bye balina osooka okuleetera kooti mubireseeyo mugireetera ate ebisembayo. Kubanga ffe nga tumaze okukakasa nti ono yali ku gulawundi, tumaze okukakasa nti ono bwe butemu bwaliwo era yaliwo mu kifo ekyo, bwe tuleetera bali abakakasa omutwe gwe mulamu oba si mulamu. Okimanyi nti oyo omusajja agira apozinga nga waya ezitakola. Naye byakola byonna byonna okimanyi nti nno waya ze zikola. Okunoonya mulalu oba si mulalu kiri mu giraasi. Yayina essimu, yayingira mu bbanka, yavuga emmotoka, yajja mu kifo ekyo ng'avuga distance eteri nti va wali kudda wano. Kitegeeza byonna kooti tebyandisoose gimalira budde kukakasa mulalu mulamu. Ebyandisoose n'ebireka kuba bikolebwa omuntu omuki omulamu. Ne tusooka ne tukakasa gulawundi, omusajja yali ku gulawundi. Bw'aba biki ebyali ku gulawundi obulagajjavu ki obwatugufunamu kutemula okero yekka. Nti oba twagala okero bamuggyeko omutwe oba bamukuba amasasi oba bamukole ki. Naye twagala okuzuula weakness ki eyaliwo omuntu omulala obutasobola kujja tuyitako kutta baana baffe balala. Kati ebyo bye tulina okunoonya wali mu ntandikwa y'omusango ate bye tubuusizza amaaso tuli mu kunoonya ebisembayo mulalu mulamu. Mulalu mulamu. Ekituufu oba mulalu oba mulamu ebyo si kyekikulu. Naye yayingira atya? Kuba n'omulalu asobola okuyingira. Naye katwandibadde mu motion enoonya ono yayingira atya? Obunafu bwali butya? Yasala atya omwana asooka nga tebannamufuna? N'asala owookubiri ng'ono amaze omulaba, n'asala owookusatu ng'ono amaze omulaba, n'asala owookuna ng'ono amaze omulaba. Ki ekyaliwo awo? Obunafu bwali bwani? Obunafu bwali bwani? Somero nabe nalabye bagamba nti naye tetuganye naye okero ng'alabikanga lunnuma okubeera nga mwenna waabulawo. Kyembadde nzizaako kugamba nti omusajja ono bw'aba atambula bw'ati ne bw'aba ayogera omulaba nga bw'omuboggolera agwa. Naye kitayinza kubanga kituufu oluusi. Ayinza okukikola bw'ati. Naye ayinza okuba nga akikola kuba akimanyi. Ng'akimanyi. Ekyokubiri nti obulagajjavu bwe tukola olwaleero buno bwe tuganye okujjayo okwolesa bwe kibanga omukyalo oli kyayogera kituufu ng'okero yatta omwana oli. Abasirikale abaakwata okero mu kiseera ekyo ne Saidi yali ku musango ogwo n'abaamutwala mu ebutabika n'abaamufulumya eggwanga bonna bandibadde mu kkomera. Be baatuyambyeko okero okuddamu okuzza guno omusango. Ebikolwa bye baakola biyamba okero okuddamu. Anti nayo nti okero teyafuluma bufulumya eggwanga nti yagenda. Okero yava buvi mu Uganda kudda waabwe. Teyafuluma ggwanga kola ki? Kiringanga nze kubanga nva Masaka nenziza omusange Kampala. Mba sidduse Kampala. Oba ozeeyo wammwe waka. Kati gw'okikakasa otya nti okero omuzaale wa Amerika? Obutuuze bwa Amerika yabufuna. Waba talina butuuze bwa wano ng'alina bweri. Of course emboozi tusobola oginyumya obwawano wakitabulina wakyalina bweri naye kisigala nti obutuuze bw'alina bwa Amerika. Awo wenyini we mwaleetedde ebbaluwa eri ey'omutwe gukola bulungi tegukola bulungi baamumma obutuuze tebaamumma butuuze we twadde tunoonyereza bwamuvaako butya obweri bw'aba yabufuna bbanga ki nga temunnagenda tabuyina ayina bweri mutuuze wa Amerika yabufuna atya yabufuna bbanga ki yabufuna bifo nga tannatta mwana oli gwe bamugamba yasooka oba yabufuna after amaze okutta omwana era obwawano abusaba atya
era ki ekimuleetera okusaba obutuuze bwa wano ng'alina obwa Amerika? Kiki yali ayagala okukola wano nga si mutu nga alina sooka kufuna baluwa za butuuze? Essimu z'akozesa erimu kuba layini bwe ziba bagira nga bakuligestalinga omugwira nga forena eba ndala noono omutuuze eba ndala. Oyinza omutuuze bagamba sabisandaga muntu oli asabisa passport. Kati eno elayini okero gyayina eri mu mannya gaki ga passport oba gandaga muntu, era bwe gaba ga passport obutuuze bu passport eyo yagifuna ddi, era obutuuze passport ya American driving permit ya America naye yabifuna ddi nga gyali. Wakyeka okero yakoma mu Uganda akomyewo 2025. Anti labayo waliwo gwe kotatunuulira. Omukazi agamba yamutira omwana December 2018 nga 27 n'alinnya n'agenda. Yalinnya mu 2019 kubanga ennaku ezo yasooka n'abeerako ku poliisi okuva eri mu disitulikiti y'Ekwaniya. Basooka ne bamussa ku poliisi, oluvannyuma bamugyayo ne bamuleeta e Butabika. N'omukyalo ono n'amulambulako e Butabika, kati ava e Butabika n'afuluma. Kati passport bw'ebanga ya 2019 kitegeeza ekyaliko emyaka emirala tennaggwako. Bwe yali afuluma passport kigye yafulumirako, yafulumira ku ya Amerika, yafulumira ku ya wano. Kati ekisooka e Butabika tagenderayo ku court order. Agenderayo ku poliisi. Okalabedde? Kati poliisi emikisa gya poliisi okusigaza passport y'omuntu miki mingi mitono. Ate emikisa gy'okufuna passport okuva ku poliisi nagyo miki mitono mingi. Nti court order eno yesinga amaanyi kubanga oyita mu process nyingi. Kati wenkubuuliza nti omusirikale ayali mu musango ogwo bwe gubanga gwaliyo nga mutuufu ali luddawo essaawa eno. Guno omusango guli serious mwagulese mu public. Senga mwakutte dde omusirikale oyo ne saidi n'abaaliwo abamuvuga omuleeta e Butabika, baluwa ki gye baakozesa omuleeta e Butabika? Sayimo saagala muyite ku nsonga zino nga muze mu public naye nga mulina bye mulekayo ebibuuzo bya public obyanukula. Ebibuuzo twagala mu bibuuzo aba poliisi. Oli munnamawulire osobola okulumba ne IGP. Tubuulire kino. Omusirikale ayakwata bano ne bamujja Ekwaniya omuleeta e Butabika. Oda baagijja wa mu kooti yawe yabaleeta omusindika e Butabika. Era e Butabika mwamulisivingira ku oda ki? Ya kooti ya poliisi. Kyali n'ebibuuzo. Omuntu nga okero yakuttira omwana. Mu vidiyo omukyalo tojjukira nga agamba nti mbadde mmunoonya. Abadde anoonya yafuluma atya eggwanga omulalu. Yafuluma atya eggwanga. Mama yafiirira omwana we naye omulalu. Ku magezi gendayo mu mboozi eno. Buli kimu kisoboka. Kati kyekigenda tuleetera obuzibu nga mmwe buli kimu mugamba kisoboka. Tubeeko bye tugaana okusoboka nga birina kuyita mu pulosesi, si buli kimu kusoboka. IGP waali bannamawulire mubuuze IGP abasirikale abaali ku keesi eri eyasooka kwaki ekizibu lwaki eno keesi weeri. Senga okera abadde mu kkomera teyandisaze baana bano abana yatta omu, kati yasaze bameka? Bana. Akyasobola okuva ku musango ogwo nga bapuluvinze nti mulalu era n'afuluma. Naddamu natta 8 oba natta 10. Kubanga bw'obalamu bwe mulizuukuka bw'abanga yafuluma 2019 ekyeze mu Amerika amaze emyaka nga 6. Nga 6 era n'alinnya n'akomawo. Okyanga akomawo mu December tawezezza na myezi 5 ate natta abalala. Kakati senga okera abadde simutuuze wa wano mu Uganda yandibadde n'ennaku visa zeemulagira okubeera wano. Passport ye ine visa zirimu ennaku mmeka ze baamuwa okubeera wano. Eriwo eri emu. Waliwo
ekibaawo nti omuntu ava mu mawanga ngaago nga mutuuze eri ebiseera ebisinga ekimupushinga okuddayo eba return oba otegeera eba return ye nti return yange eggwako bweti era gyasanga nti abasinga nnyo okulwana nnyo tikiti yange ekoze eki eweddeko kukola kuddayo eyokera eggwako kubanga ojjasanga kiyinza okubanga ffe okugenda mu America twetaaga visa naye nga ate mu America because ewaawe ekimuleeta bulambuzi ate nga Uganda eri visa free okategedde bulungi kinyagala okulowooza nti Akeromo yajjira kubajjanga muki ejjanga munnansi nga mulambuzi nga muki n'afuna ne waapangisa kubanga obupangisa bwe buva mu mwezi gwa 11 anti challenge n'ebeera eryemu abazungu abatugavu ya not that official bwe njogera olulimi lw'oyogera bwe mba nina kkala gy'olina because bannayuganda twatufaanagana tuli beebamu mu Sudani mu Somali bw'oyinza obbuuza ebyo era gambe nze okero nnyo mu Christopher era omanya wa muki wamumambuka kati ate amawulire nti mu America kaadi emwogerako ng'ogenda omuwa ennyumba eyogera ki it is an addition era kyo kiba kitiibwa ekuffe okulaba Omumerika ng'akusabye ennyumba Omumerika Munnayuganda kitiibwa ng'akusabye ennyumba kitiibwa kireki kyakwekengera ku Musomaali ng'akikuwadde naye ku Munnayuganda nti actually ne mukweraga okimanyi nti wemba mu motoka omwo nina pamiti ye Uganda n'ey'omu America okukanga abasirikale mbawa ya America ng'okanga bukanzi kati Saimo kankugambe ekizibu kye tuyina wano mu Uganda teri muntu mulala yenna naye gwe nze oyo ali mu kifo ekyo ffe kizibu kya ggwanga essaawa eno Okero ng'ayina pasipoti ya America twandibadde tusooka ne tunoonya yagifuna ddi bw'aba yagifuna ddi omusango yaguzza ddi ogusooka omwogerwako yaguzza ddi okusaba obutuuze buno obwa Uganda bwamuvaako ddi ebyo byebibuuzo bye tulina osooka okwanukula nga tetunnagenda mu detailo ndala zonna naye kati tukutte ebintu ebituufu bye tulina okukola ebisobola okutaayiza kuba abantu bangi bajja kujja nga bava eyo mutyo babuuza ngono bwali bituli kimwe yayitira kwa bw'aba afuluma bandibadde batulaga nti yafulumira ku passport bweti mu mwaka bwe guti n'agenda mu America yakozesa biwandiiko bino ne bino ani yabimufunira omuntu w'ekibadde kigambibwa nti yali butabika ani yabimufunira era bwe yali agenda eri yagenda nga bagenze mujjanjaba mutwe yagenda bagenze mujjanjaba ki afuna atyo obutuuze bwe inatuuka n'ofuna America teyinza kuwa driving permit ng'ogenze kujjanjaba bugubwa ddalu kitegeeza yali mulamu kati lwaki mututawaanya okuddako mulalu ne mulema okusooka okunoonya kino ekiri wansi Saimo musooke mutunoonyeze poliisi etubuulire ani avunaanyizibwa ku musango guli ekyokubiri munoonye bw'abanga Okero yafuluma Uganda yagifuluma mwaka ki yafulumira ku biwandiiko ki ebya America abifuna ddi byeyafulumirako kikulu n'ebyamuyingiza ano kikulu wano bwe yayingirawo yajja ng'agenda kumalawo bbanga ki atuuka osaba obutuuze apangise okuva mu gwe 11 nga tafunanga butuuze tafunanga registration yonna kyetwogera ku butuuze si yendagamuntu era ekyo ekiwandiiko kya IHK kyali kyagenda ku ndagamuntu naye gwe omuntu alina citizenship aba alinayo kiwa kuba ku ndagamuntu tetukiwaayo otyo kati ekyo tukireke Saimo abantu bangi nnyo abalinga gwe abalinga nze essaawa eno nga tugenda ne twewandiisa ku nnira nga okuwandiisa kuli kwatukola ki kwatuyitako n'ogenda ne weewandiisa ddi lwe baali bakusabye ebiwandiiko gy'obadde kwabo baba bakusaba ebiwandiiko gy'obadde kyekikuwaliriza ogenda ofuna ekiwandiiko kwayo ekike ekikakasa oli mulamu oba toli mulamu okimanyi nti nayo kozi nnene nnyo mu kuttibwa kw'abaana bano ng'omuntu alabika yatuplantinga okuva nga ye apulaninga okutta abaana
Yo escape route kyemba nkugambye. Kuva 2019 escape route ye Dalu. Kati tunoonye nga tetunanoonya Dalu. Motive y'okutta abantu ab'eddalu lye sibavakanya kubanga geemaanyi ge lwaki w'otunuulya ennyo ku balooya be ku lunaku olwasooka baali bagezaako kunoonya gye bakiyingizaamu essomero naye ennaku ezaddako wonna kubanga ennaku ezaddako zaali z'abantu abadde bakolagana naye mu butereevu ate nga bye bakolaganamu binene. Kakati mu mbeera eyo oludda olumuwoleza lwadde lwana nnyo n'obukakafu nti ono abadde alina sounding mind lubadde lukikuba nnyo era ne wotuna mu questioning ya defense we yabadde abuuza omusawo yabuuzizza omusawo nti kitegeeza omulalu w'omutwe asobola okuvuga emmotoka, kitegeeza omulalu w'omutwe asobola okutuuka mu contracts n'ebintu ebirala. Agezaako okulaga nti wadde bino ebyobuvunaanyizibwa bye muleeta mubireeta naye n'omuntu nga mulalu asobola obbikola. Ekyokubiri lwaki obulwadde bw'omutwe buno bukulu kunze mental health nene ngazi kati obugazi bwayo abantu bangi ababuddizaamu emisango nga babwesigamyeko otegedde bulungi. For example bipolar kika kya bulwadde bwa mutwe okwennyamira kika kya Dalu otegedde bulungi. Anxiety naye ekibuuzo okwennyamira kisobola kubanga teri azza musango nga takyuse mu bwongo. Saimo obulwadde bw'omutwe ebika byonna teri kika kya bulwadde bwa mutwe kiyinza kusuza kyanja ne kikuvugisa emmotoka n'otuuka ku ddeke yeggaba omutundi olunaku olutali ngamba ekyo nti bano kubanga bwe tugenda mu mateeka lw'oludda oluwolereza omulimu gwagwo making sure nti luvaawo n'omuntu waalwo kati obutamanya bwaffe oludda oluwolereza lusobola obukozesa nti kituufu nsobola obbanga nali depressed naye depressed depression tekuwa kyanya kuzza muki naye waliwo ali maadi oyo aba tamanyi biri ku nsi. Kati kye tulina okukola ekigenda mu maaso we are drawing a line between being mad oba and depressed, having anxiety, being with the bipolar oba kategedde bulungi nti waliwo omuntu omu abamu nga yejjako era nga mu nsi waafunayo omuntu omu amutegeera era nga oba mwagala okubaako kye mumufunamu muyita mwoyo naye nga mwabala ajja bakkaanya paka kubanga ekyo nakyo bunafu bwa bwongo ekizibu kya bwongo okubeera nga gwe mu nsi olowooza gwalina obbeera omutuufu wekka okategeera ng'ono ye yamufunako soft sporting nga yasobola okukola naye nga kale kati sooka obaleke era nga decision zimala okukolebwa mu maaso nagamba wakikola nti kaale naye nga wali yali afiirawo nga n'okusimba ng'akola ki amusimba naye ng'oyo gwe twogerako ayingira contract za business ne zibeera considered atunda ebintu ne bibeera considered kubanga omulalu talina contract gy'asobola kugendamu kakati wali wembadde nkugamba nti lwaki anze abaproving obulalu mbaagala tuli mu kudrawing line wakati wa being mad and having mental challenges kubanga ekyo kigenda kutuyamba nti omukulu ono olwa mental challenge gy'asobola okubanga alina asobola okutunda asobola okufuna driving permit asobola bifuna byonna kubanga ezo challenge ebeera mbeera okategeera nti waliyo omuntu ekikula ky'abantu nti simanya bw'osena ennyo mu wirubaalo simanya mpesibwa bubi era nga bw'okikola ebbanga eryo osobola ottabuka n'atabuka kati sayimo ky'oyagala otuzimbira oyagala tugamba nti si mulalu is not mad muguwa ddalu anti bulira omulalu n'omuguwa eddalu bibiri bya njawulo
omulalu byakola tabitegeera omuguwa eddalu byakola essaawa ezimu aba abitegeera wabula waali agalira oddigwa waaligwira olw'ebigendererwa bye kati ye muntu gwe tuyina muguwa ddalu alina ekizibu kya muguwa eddalu omanyi oluganda bagamba lugagga naye olwe lwavuwala lirutuuka time ne lukwata ttaamu emu ne lukwata ekigambo kimu nga kye lukozesa kakati bwene ensonga y'eddalu terulina kigambo kye lusala ttuwa kyawulo ku buki ku bulalu naye ng'embeera ye bangi abawangalira mu mbeera eyo nga bakola ebintu amateeka gye bigaana abalalu naye nga bo babikola kakati buba bulyaza amaanyi bwe bazza emisango ate ne tuba considering okubeera abalalu naye ng'asobola okuyingira obufumbo asobola okuyingira contract asobola obagayininga ku kintu kyonna kyayagala awo tubuconsideringa ng'omulamu n'ate n'akola ekinene ekisembyeyo ddala kutta abantu ne tuleeta obulalu kakati saa zino process egenda mu maaso bino bye tuleeta we are drawing a line between being mad nti bye yakola yali tabikola ki Saimo ogenda tandika okudda ku saidi yange mpolampola ojjukira kye nagamba ku musango gw'e Masaka nti definition ya lawyer eri ki ekyo kati kyongamba kirabye kuwono gundi kati otandise okitegeera nti tunoonya omutemu waliwo abaagala okutukakasa nti siki tisi mutemu naye nga baki balooya n'enkyo ojja musanga ng'afuuse muki mulamuzi kati tuli ku bakumpanya babiri anaakumpanya obulungi kati teweekanga enkya n'okubwa puleesha nga bagambye omusajja talina musango kiki bana beekazizza kwekaza kutya obujulizi bugamba talina musango mulemeddwa okuleeta obujulizi naye nga baani ababyonoona poliisi eyamba ku bakumpanya bano ababiri bakumpanye bulungi omulamuzi abeeko gwaddako ku sayidi ye poliisi yandituyambye neeterekayo wadde akantu akatini ennyo akenkana munyeera yandisoose kunoonya nga tetunnazuula ono yagenda atya mu Amerika yadda atya yakebera atya omutwe kyekyali kye yali yeetaaga mu kukebera omutwe kiki ekimuteeka ku gulawundi wano okubanga yaliwo ekyokubiri omusango ogwogerwako yaguzza atya baani abaamuyambako okuva mu musango ogwo okutoloka essaawa eno be batutadde mu nsonga y'abaana bano kati abo abantu be twandisoose okufuna ne tubabonereza nga n'ono tetunnamusalira musango gye kuba be batusibyeko ono gwe muyita omuki omulalu oba mulamu oba mulaki oba mulalu bye baakola biri biyambako ono kuba guli omusango baagutta nga escape route ya buki ya bulalu ne bamutwala n'ebuki n'ebutabika we twandibali tubabuuliza poliisi order yagijjawo etwala omuntu ebutabika ng'ekolebwa kooti gw'omusango guno nze ndowooza guno omusango gw'oli gwetaaga okuleeta era nze ndowooza si kwagala kuleeta guteekeddwa okuleeta nga ne guno teguli gwe naye kyemmanyi oludda oluwolereza lulino nga lutandise kubanga no obujulizi bwe bujja aba alina okwewozaako oludda lulina oleeta abajulizi era nga abajulizi ndoza bagenda okusinga okuleta be bakakasa nti muki nti mulalu kati awo we tulina obujulizi bwayagendako ebutabika ne ripooti ne musawo eyamukolako weerina okukola ki weerina okujjira obuzibu ripooti eyo okujja nga kwali kwekobaana tetuyinza kufuna ripooti y'ebutabika nga tetunnafuna kooti ode mutwala butabika kitegeeza butabika teyaliiyo ani nedda kakati kiri bwe kiti tewali kooti oda kyenva nkwemedde obuzibu buli bwe buti nti omusango baagutugira ku poliisi batya nti poliisi bajjukira wano mu kino ekyabadde bwe kiti enkola entuufu yandibadde mu mutwale ew'omusawo wa poliisi amukebere ekyo kyakoleddwa bano bo kye baakola mu mutwale ebutabika abaliwa ku musango guli omukadde bandibadde bamutwala ewa musawo wa poliisi yali agenda wa musawo wa poliisi ani yali komendinga nti ono mulalu tumutwale butabika kati awe simanyi kati ye poliisi yaffe kakati awo omukazi we baamugattira empiki awo bannamawulire we mutuyambira ne munoonya igipi
ensonga eno IGP bw'eneemutuulamu ajja tuleetera abasirikale abaali ku musango ogwo bajja tugirayo ekituufu ono gwe baatwala e Butabika yali mulalu bakonfaminga batya nti mulalu otuuka bamuyingiza e Butabika ye Butabika yatuuka bw'aba yatuuka yavaayo atya okufuluma eggwanga yavaayo atya yayingirayo ddi yavaayo ddi bwe tuba twamutwala e Butabika nga mulalu waaliwo omusango bw'abanga avudde e Butabika twali tulina muzzaawa mu mikono gya poliisi ekole ki emutwale mu kkooti n'empapula kyono tumututte e Butabika naye ateredde ate mu kutereera kwe waliwo bye twali tunoonyerezaako bye bino okakasa nti mulwadde wa mutwe bino yabikola lwa bulwadde bwa butwe kino kye twakola ne kino kooti tulabire kino ne kino bituufu kwa omusango gwa madda munene toyinza kuŋŋamba nti poliisi yatuula butuuzi neyeerowooza nti onalabika mulalu tumutwaleko wano era omuntu wabasse ne waba mulalu akwatibwa atya bakatwala bameka e Butabika nti wajjibwa e Butabika yandibadde akola ki kubanga omuntu asobola omulalu ngatta ekisooka tasobola ntagwandde ebbeera mu community ateekebwawa era anyina obusobozi obukola follow up nga gavumenti egamba nti okay tulinayo facility nga yo si yabasibe naye nga yabalalu nera ng'ali mu mikono eyo eri Butabika naye Butabika bw'amala okubeera ne bagamba nti akati atereddemu tumuzza mu mikono gya poliisi kooti neetuwa ekiragiro tumute oba tumuteeke mu kkomera kati bwe banga eyo process teyakolebwa IGP ali luddawa ayinza tugamba si ye yaliwo naye ekitongole kibaawo okuva lwe kitandika paka lwe kiriggalawo kyo kitongole kati yalina kubuuza process eyo yatambula etya abasirikale bano bali luddawa bonna bakimibweyo batubuulira ani yabawa olukusa otwala ono e Butabika nti yali kooti ki tibweti kooti amusawo kya yaliwo yakakasa nti ono yeetaaga genda Butabika ani yali commanding ekyo ayasayiningira omulalu ono mutwala e Butabika kati ebibuuzo mubirese mu bantu nga bali awo babyebuuza babyeddamu beekuba bajja kumaliriza nga bavuma mulamuzi naye ng'omulamuzi ekimuvumisa abakumpanya ababiri omu yasinzeeko munne n'atolosa omuntu oba abatereeza ababiri kwa basomerera ebintu bimeka bibiri okutereeza oba okukumpanya kwa kati bano bagamba ono tattanga bw'aba yatta mulalu okitegedde balina motion yezi bbiri tattanga bw'aba yatta mulalu kati oyo omulalu afuna kibonerezo ki balina mota tumaliriza okusaba kukuli ki ku Mande okusaba kwange ku Mande kooti twagala esooke eyimiriza omusango gwokero esooke tuleetere omusango ogwasooka mu poliisi fayiro zaagwo ziri luddawa zigenda tuyamba nnyo okutegeera omuntu gwe tulina mu kkooti obulalu bonna babunoonyeze egguli ogwasooka mulalu mulamu kooti etuyambe ku Mande eyimirize guno ogwokero etuteereyo guli gwe gugenda okutulaga process ya guno ogusooka ogusembyeyo guno ogw'abaana abana nga guli ogwasooka gutambudde entambula gye gunaatambulamu yonna egenda tuyamba otutuusa kuguno omusango obutuufu bwagwo okufuna judgment entuufu abantu wadde bo balina judgment gye baagala naye kooti zaffe mbaddamu kooti zaffe tezisobola tuwa kalabba etteeka mwe zikolera tezisobola tuwa kalabba akalabba weekali mu bigambo yakyalenjinga bbanga nti bannange omuntu oba omusalidde akalabba ate tomukuuma bbanga ddene yali awakanya kubalwisaawo yakyalenjinga bbanga nagwe nadenjogera naye anti Commonwealth ate yo yatugjawo teri mu nsi n'emu ekkiriza mu Commonwealth eyinza kukkiriza ate kuddamu kutta muntu kalabba kiryawo ekyo naye nga kati eryo lyetteeka ffe omusango ogwaliwo
oli yali akyalenga nti bannange oli waabwe bakusalira obeera n'ebirooto eby'ensiisa ebbanga lyonna kale ate si obandooza ottibwe mu bbanga ettono kiveewo ekyo baleme kutokyalinga psychological. Ekyo kyandibadde kirungi senga Commonwealth teyajjawo kalabba mu nsi zeekulembera naye kati ono tusobola okufuna emyaka 16 nga buli mwana bamusalidde emyaka agaaga anaana community mujja kuvuma mwe mwagala kintu eki kimu okero bamutemule bamukube masasi oba bamusale account alina nyinyi ne webera mani sirota ne bamusayira 2 jiba kinaana jiba 10 gabaana naye jjukira bagambye mulwadde wa sikoseero kuba kadola abono omusibe gavumenti lwakutya yeetaaga kutta kuvaawo lwaki nekigamu nekiruma okukiteeka ku mwana w'omuntu naye ate naye yatta abaaba ekyaki ekyokutta bw'aba yatta nkuddamu sayimo tokitya yeetaaga kutta kuvaawo kubanga omuntu omusibe wa bbeeyi lwaki wa bbeeyi talina gwasula naye talina gwabeera naye oyogula ssente zaffe zaali zaateekebwamu baasi yandibadde emuleeta ne bannene batyo musuna kyemwavudde mumuleetera muzitasiba kyekugambye nti abantu kubanga kadala abasinga okunyiga mu kkomera kutta rekodi yaabwe atugagwa amubanja atuga bintu ebikwatwako ne mutagamba naye wannayo lwakwa kale kutta sikutuufu naye sajja kyakoze bulungi omutta ekimujjawo kati ono ali mu rekodi yaabwe agikola ki kati oyo mu kkomera asula yekka mulina okumakinga sure interactinga n'abasibe balala bonna is very expensive. Mbadde nsaba nnyo Mungu atutaase kino sikisaba kooti nkisaba abo batutaase atusaasire omusajja oyo senga bakakasa nti mulalu bambi tebamutwala ebutabika bamuwe kubeiro ye atambula agenda is very expensive gakyoba ekyo abo bakyabaatuwa ku muntu oyo kubanga bwe banamutwala ebutabika ate agenda kulya ssente zaffe nnyingi era bamute kasita mulalu bamutakole ki yetambulira agende si basiru naye nga serious note omusango musooke muyimirize guno omupya musooke mulumbe guli omukadde omufayiro z'omukadde zigenda bbawo omuntu omutuufu gwe muyina mu kooti. Kale ensonga nno zezo ensonga nnene ebyokuyigamu bingi nnyo olw'ojjo nyumyako nolabanga firimu olw'ojjo nyumyako nolabanga bya reality but nga bwe njogera bannayuganda ku myaka gye tulina tetwandibadde in position olaba omusango ogwa Mathias Wolukagga ogw'ebyenjigiriza omulamuzi Kinobe Simon bwe yali aw'ensala ye yagamba nti kooti eneetera okutanza oyo addukiddeyo n'olw'ekikula ky'omusango guno nti kimupya ate nga gwa-attractinze public interest. Emisango egy'ekikula bwe gityo mitono emisango egisinga egigwawo gyejjeddiŋŋana akye ndowooza mabegakaawo kooti yali eyina enteekateeka y'okutandika okujja emisango mu gye gituula bagitwale mu bantu bamaze okukyapuruvinga nina yampadde bwino manyi abantu kasita obaako ka fact kati nze kyenaalengezaako okutegeeza nti guno gwe musango ogusoose mu byafaayo bya Uganda bukyanga kooti ekkirizibwa mu butongole okutwala mu community olumu naye waliwo ko gwali gubaddeyo ko gwali gwa musirikale so kati naye kati guno gwe musango ogusookedde ddala bukyanga kiteekebwa mu nkola nti kooti etandika okutambula okugenda mu baki mu bantu gwe gusoose so naye emisango bw'ogyetegereza gyeddiŋŋana buki bweddiŋŋanya singa mu bantu twali tukwata bye tulaba osanga emisango gyandibadde gikoze eki nsobi ntono nnyo misango mitono nnyo gwozza nga musango mupya naye giwabaayo abaagizza n'ebibonerezo ne babifuna nga byagabibwa so kati nze ndowooza nti ffe kye tusobola okufuna mu public tuyinza obutagabana nnaku ntuufu bazadde bali gye bagabana ffe kye tusobola okugabanamu ye lesson tuyize eki badde njogera ne Vicky ne mugamba nti the biggest lesson is Katonda ayina engeri yatondamu obwongo obutuufu gye bulina okukolamu
obwongo obutandika okwawukana ku nkola entuufu obubu si bubi era obwongo bw'abantu obwawukana ku nkola y'obwongo entuufu abamu kwe kutambulira ensi nti omuntu eyatuulawo n'agamba nti force ki ekasuka ejjinya neva ggulu ne ligwa wansi n'agamba ye gravity n'agamba nti oba ntegera obwo obwongo bwawukana ku bwongo bwa buki obwa bulijjo naye era obwongo bwobutandika ne bwonoona so kakati oyo omusajja agwa mu kategore eyo si mulalu kubanga abantu abalowooza nga ye waliwo abakozi ebyannaggwano ebisinga yes naye obwongo bw'engeri gyabukozesaamu nebyakkiririzaamu kati obuzibu bwono byakkiririzaamu nti bimenya society bikosa society okonye ku nsonga ya Walukagga ate nontiisa twagenda mu musango gwa Walukagga watunoonya alina ebiwandiiko oba talina biwandiiko ne batugamba talina ki andu agenda mu musango gwa Walukagga nga quotation eri bweti bw'ogenda mu senior 6 weetaaga UCE ye UCE ya senior 6 USC ya senior 4 naye gavumenti ng'ateekawo omuwaatwa ogwa makiwa entry ezitowa kyekimu nga senior 6 abaasoma ne tuyomba naye sikira kali akaseera akatuufu akokola ki ak'okuyomba ono n'akugamba nze nakozesa makiwa entry eyo yennyini gye nakozesa ngenda ku ki ku university okwenrollinga oli n'akikyalenjinga era bw'oba wasomera ensala omanyi bano ganda bagenda bo batunula mu omusango gugobye ng'okoze eki kyekibo kye batunuulira mu kusalawo kw'omulamuzi Simon Kinobe yagamba singa Walukagga yeewandiisa kuba MP nga certificate eyo ekyaliko yandibadde yasoma teyakuba certificate nti teriyo walakyawakanya nti mu kaseera ono we yeewandiisiza yali yaggwako kyokka oli n'akubuuza era ebibuuzo ebisigalawo nga bitambula kuba nti omuntu tetunya budde bwabyo kati bw'eba yaggwako ate diguli gy'asoma nfu oba ntuufu ate oli n'agamba nti ntuufu awo n'ogamba amateeka alo lwe gakolebwa naye lwakuba nti mu mateeka mu by'obufuzi amateeka agamu gakolebwa okubaako abantu be gayamba nga gatunuulidde muntu galina amaaso mu by'obufuzi era ne mu guno omulembe weegali obuzibu bw'amateeka ekikula bwe gatyo tetteeka si langi gy'oteeka ku njala nti bw'ogikola ki ogijjako osobola okwesiiga kkala za Uganda Cranes kubanga ogenda wogera mu ki mupiira bw'ogumala n'ozinaabako ekizibu ky'amateeka nti amateeka bbala terivaawo oba olina okugenda oyita mu process empanvu eyinza okutaba ntuufu kukola kakati amateeka agamu agaliwo gaakolebwa kubaako abantu begafevalinga ojja kulaba nga etteeka lya makiwa entry lijja ddi ojja disanga liri awo mu 86789 lwaki lyajja nti twali twakava mu lutalo nga tulina bannaffe be tulwanye nabo naye nga tetulina ngeri gye tubakola ki gye tubasembeza netugamba katubateekewo omuki mugundi mu mbeera eyo sayimo soka weebuuze bwe kibanga eryo etteeka lyajja mu mbeera eyo waliwo etteeka erikola nga lidde mabega terikola nga lidde mabega essaawa eno okimanyi nti bali mu kusenda bagundi bantu bamenya amayumba g'abantu okimanyi nti eryo etteeka ppya okimanyi nti likima ennyumba gy'osulamu kati essaawa eno senga eba teyalina pulaani ekyo gundi njagala kumubuuza yaŋŋambye okusinziira mu byayogera kuba etteeka terikola nga lidda mabega kati bamenya zaaki etteeka terikola nga lidda mabega naye nze kyemmanyi mu Uganda kiri ekintu ekyo kimu mu Uganda baagala nnyo asirise bw'osirika ennyo bakumanyiira era bannayuganda bingi nnyo ebitumanyiiziza lwakukola ki kusirika
line ezibeera ku nnira tezandibadde osinga bannayuganda twayogera kubanga omala okwewandiisa follow up code ebeerawo ekubuulira buli kimu nekyo twasirika okategedde kubanga ministry eyandaga muntu ye ya passport ye ya driving permit baba permit ebyabwe kiri awo nga kola ki ngogenda lero jasanga ne permit y'okufuluma ono omwana akuyamba kawo yaba agikola ki akola follow up abamanyi ekola ki yeri kakati muteeka lino ery'amayimba omumala okusayiningibwa waliwo abantu abayagala domenya abantu kati ne baagala babamenyeremu eryo etteeka naye nga bakuumibwaki of course naye kati bo beekwese mu tteeka kati paka aba ministry baategedde nti kino kiyinza okubikkula ebiwundu ebibadde biruma abaki abantu kubanga munnayuganda ekyaddala omukwatira kuna notamukwatira we yeebaka kwera babadde bagaffe tulina we twebaka kali kino nina project emu gye nalaba nga it's a very good project nene ngamba project eyo si abannayuganda kubanga mindset yaffe abaddugavu eryetya njagala ofuneko obudde ogende mu estates omanyi abantu bakyasinza okusimba empanyi ku butaka bwabwe be bantu abagula ploti za 2.5 ku 5 alusimbanga lunene si lumu simba empanyi ku gundi yonena naketolooza konna n'okasanga konna kajjudde empanyi nosanga yagula 10 ayine akayinja wali newali akayinja wali wayita tamanyi yo mala kuleeta gundi okaragada bulungi kakati be baagala okumenya be basinga okumanya value y'obutaka bwabwe ate be basinga obungi kati lwaki ekyo nkireese Saimo nsaba abakwatisa amateeka ne poliisi omusango guno gwe tulimu olwaleero gutuyambe okuseetinga amateeka amatuufu mu nkwata y'emisango kwa amateeka weegali agakwata emisango egyo tetwagakoze eggulo nti tugenda kwekwasanga bano n'omenya ennyumba y'omuntu nteteeka baali sayininze kati tetwagala mutugaye nti waliwo etteeka pulezidenti yasayininze eppya okuleeta kooti eno mu bantu kooti zibadde zakkirizibwa dde okujja mu bantu tezitandikanga butandisi kati ekyo saaga tukitwale nga ensonga enkulu nti tufunye ne kooti mu bantu ejje ekole bye tutakola ki bye tutategeera mbasaba tukwate omusango omukadde tuguleete tuguteekewo gututambuze otutuusa ku gino emipya muleme kulowooza nti netteeka mwe tuwozeseza lino guli gwaziwa lino terikola ki teririiwo lyaliwo naye tuyeeta amateeka bwe munayiga enkwata y'amateeka bannansi tugenda kwesanga nga ffenna tuli mu layini ntufu nga teryanyigirizibwa naye gye tunaakoma okunyigirizibwa tugenda fiirwa obulamu bw'abantu ba innocent abatalina musango kati abaana baabo bana baafudde naye senga abakwata guli omusango bagukwata bulungi omusajja ono aba mu kkomera yandibadde tasobola kutta baana baki baana bano n'olwekyo ekitongole ekiramuzi ne poliisi mutuyambe mukwate bulungi emisango muleme kuwandiika amateeka gammwe ku ekyo ky'oba oyagala okukola mu ssaawa eyo tusobole okutambuza eggwanga lino ffenna tulirinamu sheya kati tweyanzege bane mubeere bulungi mweraba